agende ewaka siba kuba nti awonye manyi n'embeera y'eddwaliro eyo n'eddwaliro lirwaza bw'oba oyagala omanyi nti n'eddwaliro lirwaza beera ng'olina g'ogenza okujjanjaba bw'oba ali omazeeko ebbanga mu ddwaliro otandika obeera mu kimuudu ekyo kya bulwadde sometimes abasawo we balabanga first of all you as a person or responding ku ddagala eno recovery endala eno nga teweetaaga nnyo like keeping like one eye oba kale nga abakulabirira basobola communicatinga n'abasawo nga balabyeko abantu abali serious ku tiimu bagamba kagende ewaka awonere ewaka ate gwe munnange kati nobeera nga main hospital se like Mulago oli wano bakusabira olabanga agenda owona neibawo n'afa bannange bimala so munyama ebyo byasinziddeko n'agamba naye ate kale jjukira yabadde na mu private but still ndoze embeera y'eddwaliro eddwaliro liwunyanga ddwaliro ekyamazima eddwaliro ne bwe balikola batya wakati eno gye nagenze bagita Mother Kevin Wing egyabadde tirabika bulungi private wing ya Nsambya asitula eddwaliro lisigala ki ddwaliro naye kituufu ye mwongere okumusabira kubanga bo bumukozeemu omulimu bumulumye nalebo wange bumulumye naye ye gyali bamusibudde gye yavuddeyo n'addayo ewaka nga atisiti atandise okuimproving asobola okutambula asobola onyumya naye nga g'amaanyi akyagasonda yes naye nga akyali musajja w'amaanyi naye ekyo ng'otadde ku mabbali n'ekintu ekyankuteko twabaddeyo ejjaawo nakati jjo abasomero lya brain parents bankubira gye twatwala Kabaka Mwanga kati zanadde sikitegedde but I responded because abankubidde nabadde enkola ki mbamanyi kati ne baleeta abaana basatu waliwo abaana ba Ssegirinya because kati nga simanyi the right story nale bonkuba essimu nga nabo sinategeera mboozi ki ntuufu Ssegirinya yalonda obwana mu kiyumba naye asaba abantu muyina emitima omuzadde yasuula abaana be basatu ojala onfuneko akati abo abola bakuzeemu obaali bakuzeemu wala kafaananyi kenkuwa awo kakati ono nga ye mukulu yayina onnoonya emmere y'oli noono bannaempeyo mpiseemu mu lubuto kati wali ekyanjize nga bwe nkugambye nti abaabiŋŋambye tulina obwana ba Ssegirinya wano nga ndowooza babe bano bajja abaweereraweererako kati the right story njitegeera wali nga tuli ku ddwaliro ningamba wangi kati abaana abo nga bwolaba bwatyo bw'abalonda n'abakwata n'abatwala ku ssomero n'abasaba mu nnyambe mulabirire abaana kati singa batandika okulabirira abaana nga balinganga bwe batyo bagenda kati beziri ebya uniform paku ya uniform awo nga bagenda bayimprovise batandise okuvaamu batandise okuviiramu ddala kati beebo kino kyolaba kibadde ono gwe baali baleze ono wammakkati ye kabasitula oliye mulala obalaba beebo kuva 2019 kati we bamusibiramu awo nemboozi ekubulwako kyoyogera kuva bamusibamu awo then wabawo abakyala ababatekinga on kakati bambi Ssegirinya yankwasirize oba nkiyite ki kakati naye tumugamba abaana baleeta bakoze ekyabategedde yabadde mu motoka nga yeebasibwa ati naye bamugambe kapuluwo wuno n'amaanyi yagafunye so baali babaleese olunaku olwejjo bampeeko wali baali babaleese olunaku olwejjo bamulabeko naye mu byannumye abaana ne maama tebamumanyi n'abaana ne maama tebamumanyi ne taata tebalina kye bamumanyi tebasobola they were too young so olunaku olwejjo babaleese okubeera nga ate bamulabako lwakuba babasanze abali mu kufuluma so kakati bino lwaki tubireese kati Ssegirinya mulwadde ekyamazima ye mulwadde mulungi wadde nga ali mu mikono gy'abasawo naye nga politics aside abantu balina ebintu bye bakola ne batukata ne babeera n'obyerabira kakati waliwo twali ku ddwaliro bamuleetedde ebimuli awo ne bamuwandiikirayo n'obubaluwa awo of course with the help of the teachers naye nga bamwebaza so honorable tubongera kukusabira
oyina obuvunaanyizibwa bweweetikka osigale ng'okyabwetisse kubanga oterere ate nakyo kyakuyiga nti osanga waliyo abantu bangi nnyo manyi Ssegirinya alabibwanga nnyo ng'omuntu wa kamera naye ayina ndoza mu bintu bye byabadde ng'akola ayinayo ne byatamanyi so naye ng'atwongera kumusabira ayongere okuba nga ataatereera naye nga kati bwe twogerera ali wakaso abamunoonyeza mu ddwaliro yo takyakola ki takyaliyo naye nga mwongere kumusabira so ndoza tetusaba awummule onalibwe teyawummula lwe yakomawo wano teyawummula so abamusemanye ebyobufuzi bino bibi obeera awo oli mulwadde ate ogenda okulaba waliwo abalinganga batandise okuyeekera bikoze bitya naye kati tusaba ndowooza onalebo awummule onalebo wummula obulamu bwe businga tewali kintu kisinga buki bulamu tusaba okola eki owummule ebirala tunaabiraba gye bukola ki gye bujja eyo mu maaso kale kaakati awo nga tuvuddewo omwana owaffe Kawuki Kapale okukyalo kuno